Kale minala kumputo gwa desktop tulagala nnyo abali mu ggwanga Uganda n'abali mu Talamayanja abwe bali kubanga ate mutugoberera katusabe kama tukwebaza kubanga obukeseza nga tukyali balamu tegabadde maanyi gaffe nakubadde enteekateeka zaffe wabula kubadde kwagala kwa twaliza omwoyo omutukuvu ajja tukulembere era tulungamye mu byonna bye tugenda okuba nga ate twogerako enkya y'olunaku olwaleero mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina. Kale nga bulijjo mu studio leero era sirinzekka naye ate alimu si mupya gye muli yinza okuba omumanyi era tekimugaana kweyanjula. Balamusizaako mwenna abeekumidde ku mukutu gwa Destiny Hope mukulike eyo mu mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo amwe bali kuzaalibwa si mazaali mazuukira okay mwe bali kuzuukira kansubire mwazuukidde mu nsi ey'omwoyo si ya mubiri yokka yokka eyo mu kyalo gituwangaalira abantu kasaba bawulira nti mazuukira bamanyi nti ne bagenda kuzuukira mu mmere naye nebaza Katonda baba bamanyi Pasika naye kansubire nti okwagala kwammwe ne Katonda weyongedde bujja tena temukuzuukira amannya kanyikedde ki. Kale olunaku olwaleero ndowooza tulina akatambi ketwagala otandika nako njagala okawokinge mu seconds zijja kubeera nga 13 awo nomala okalaba ketugenda okujja kutemeetememuuko naawe okuyita mu comment section ojja kuba oyogera naffe tuba tujja kulaba view oyinza okuba nga wakalabyeko ku mikutu egy'enjawulo naate tekikugaana kubanga okeyongeza nga tekajjuddemu n'okubikkulira okw'enjawulo tuli mu biro ebizibu ennyo nga buli ayogera mulowooza mutuufu buli avaayo ne bayibuli mulowooza mutuufu buli apangisa ekizimbe tekamu obutebe mulowooza kkanisa mu ddakiika emu ate ne seconds nga 10 nzizo ndowooza katujje ate tutemeeteme ensonga ezo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Kino kirango. It's an announcement. Ababadde tebazaala. Those who are barren. Ababadde baadiba. Those who are desolated. Abaagala obufumbo. Those who want marriages. Abaagala ssente. Those who want money. Abakola emirimu nga tegijja. Those who are not progressing in their work. Abaliko amalogo. Those have witchcraft on them. Abaliko ebizibu ebyenjawulo. Those have different problems. Ntegese ekiseera. Prepare the moment ekya Katonda okubasumulula. Of God delivering you. Tugenda kubeera mu maaso ga Mukama. We are going to be before the Lord. Mu nsiko wali emmanju mu kibira. In the bush behind in the forest. Naye tugenda kumalawo emyezi 4. But we shall be there for 4 months. Buli muntu oteekwa kugira mu vesti. Everyone should come putting on a vest. Oba mukazi oba musajja. Whether man or woman. Oteekwa kugira mu vesti. You should put on a vest as you come. Toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Yambala vesti oba oli musajja oba oli mukazi. Put on a vest whether you're man or woman. Oyambale n'empale naye eteekwa okuba nga tetuuka wansi. You put on a short that's eteekwa kuba ya 3/4. You put on a 3/4 short. Toteekamu underwear. Don't even put in an underwear. Toteekamu nika. Don't put in a nika inside. Tugenda mala emyezi 4. We are going to spend 4 months. Awo mu kibira. In the forest. Myezi 4. 4 months. Teri kulya. No eating. Teri kunywa. No drinking. Teri kwambala kukyusa ngoye. You shouldn't change your clothes. Teri kumwa kyenyi. You shouldn't even shave your. Teri kusala mvi. You don't cut off your hair. Teri kusenya. You shouldn't brush. If you finish that, Katonda agenda kuwa omwana. God will give you a child. Katonda agenda kuwa omwana. God will give you a husband. Kale buterefu ndowooza okawulidde interpreter waliwo watuuse nga tayagaana bimulemye asigatidde namukko ng'omusajja byayogeraga naye omusajja obwongo bukola oba nedda pasita abadde ekigambye kaakati ensonga y'abaana bugagga n'ebintu ebirala bwekiri mu kibira gye bigenda okuva emmanju yatutunula conditions zaataddewo number 1 myezi 4 gye bagenda omumalayo that is the period which is impossible 2 ennyambala
dressing code yabadde dressing code obeera mukyala toyambala kaleega toyambala nika mu byesonyiwa yangu okunnumba buswa oba musajja short nawe toteekamu kyamunda ne vest toyambala abagambi bwambala vest yokka bambala vest saati tokola ki toteekako myezi emeka mukama agenda kukola ki kukusumulula naye nasobola owonako gye myezi ena wegibeerako bajja kuwona mu kibira bajja kuwona ensonga ezo oziraba otya manye wetutuuse bino ebiro bizibu nti abantu bali desperate n'omugamba kukola ki kasitaaba nga kigenda kumutuusa kyayagala abantu beteefuteefu okukola ekyo bagenda bantu bagenda naye nze kyemba nsaba Uganda police etuyambe etuukeyo gwenyini webesookerako okukwata bwe twabirabako e Kenya Musumba Makenzi yagamba endiga agenda batwala ewa Yesu Kristo amale ennaku ana tebalya buli afa waati mu kifuba kya Yesu mwatuukira baatuuka baafa bangi naye tetumanyi gye bali naye ate ye teyayagala kgenda wa Yesu ate ye yabisiibayo yasooka n'alinda ye teyasiiba ye yabagamba kakali ndowooza ndaba ekyali e Kenya kyandisembeera wano kize gituli singa ono Ssenyonjo byayogera biteekebwa mu nkola abantu ne basaawo ne bagenda ekyo ekyali e Kenya kyandituuka e Uganda kuba egyo emyezi ena no one can survive mbadde ngenda kubuuza ekibuuzo nti mu mbeera ez'obulamu omuntu asobola okubeerawo emyezi ena nga talina kaaliddeko n'oba olina okukkiriza okwenkana kutya ng'osenga Yesu myezi eno gimanyi anti ekisawo ekiri ennaku 100 ennaku 12 plus sooka oleke bakubisaamu Yesu emirundi 3 3 bamusinzeeko enviiri tosala tetulabike bubi ate muli kunoonya Yesu bugagga teri kunaaba kuwunya kiraka gy'okoma okuwunya n'omugagga gye oba ogenda wunya ssente balina egundi eno ndowooza abagambe mugagga muvundu agenda abavundowaze baveeyo nga bagagga naye aze ndowooza police waliwo statements ezimu zirina okutunuulira very serious wani ekibwetere watuuyayo ky'abantu mpolampola kimanye egundi etuuse enkomerero n'abasibiramu ye n'atema paka nakati mbu bakyamunoonya talabikanga kakati ono ng'omanye abantu bameka abasobola okgenda olwa desperate gye balina naku n'emyezi eno egyo mingi mu weeks age emu oba otandise okulonda emirambo mu kibira nagikunkumuka condition y'ekibira yokka temubabeera na mu nnyumba tugeze ne bagenda mu rainy season era gye tulimu niwe bagenda mu musana ebyewalula biyitirivu naye mu bifo byonna lwaki ekibira anti ekibira ebyo teri bireekaana teri bireekaana naye ate ekibira eyo emizimu gifugirayo nnyo ate mu kibira naye tebyandikwa bigamba bitya sooka otusomere ku ki Matayo 24:26 Matayo 24 tugenze mu ssuula empya tulabe abantu nga Bassenyonjo Yesu yatugamba atya yaboogerako atya yabalaba agamba bw'ati 24 lwa 26 kale bwe babagamba nti laba ali mu ddungu temufulumanga laba ali mu bisenge munda temukkirizanga kati yabagambye aliwa ali mu kibira temukola ki tebakkiriza temugendayo omanye akabenje we kali kibiina kati bangi abali mu kuŋŋaaniro lye
akategedde bonna abaloga yayisize ekiraalo naye nze singa mbadde nkuŋŋaanira ekyo naye pasita gwoba osookayo anti agambye nti nno tugenda kubeerayo atasobola kubeerayo leka naawe ekyo kyabulimba tasobola era ajja batwala yaveeyo afunemu olugendo ate ekyota anaabeerako ku kyaki alina okubuulira eyo si kyaki ogwo gwoto ku gwoto anaabeerako alina okuseesaamu ate abapya balina okulaba omufere oyo si musumba nkwogedde bulungi oba omufere waliwo erinnya litusobola omuwa naye simanyi oba gyegino emisege omusege wolobusi ogwerimbise muki kakati kyambalo ky'omwana gw'endiga Musenyonjo kyabaakola aveeru mwagambe ndi musamize nayo kitegeera nga jjumba tutegeere dani okubuzaabuza embeera oyogera Katonda ate Yesu omuvuluga ate tomukkiriza baga Yesu ne Katonda tusobola kukola ki obayawula Matayo 13 agamba atya somawo Yokaana 13 katusooke tuwa Yokaana essula yo ya 10 ebigambo bya omuyisaani nze ne kitange tuli omu kakati ogenda obawula otya tusobola kati ekyaddala gy'amazima gakaawa negoogerwe Ssenyonjo musamize si musumba ayinza okuba kabona mweri saidi kuba lina bali eri balina bakabona baabwe wekiri kabona eri naye nga sitaani omumanyi nti obukuluppya bwe yanagiramu eyo anga ayinza obutafuna ate nga tageti ye yamulokole kati era alina okusigala ng'ajjira ku ddiba ly'endiga anti kati tubabulira n'enkola za sitaani tuzibayigiriza anti sitaani abantu bababulidde sitaani okuba batandika naye sitaani akyusakyusaamu okakasa obukodyo wabula okumutegeera obulungi kubanga ekigambo kya Katonda kiriwa munda muggwe kiri muggwe kati omuntu alina ekigambo kya Katonda saagenda mu kibira kya Ssenyonjo gy'abagamba kunoonya Katonda kuba olwedde Bayibuli ekugambye togendayo tokkiriza simanyi ali mu malungu simanyi aliwa abanabbi ba bulimba era awo yali ayogera ku bannabbi ba bulimba Yesu osoma kyaputaawo yali abannyonnyola kati yono Ssenyonjo akoze ebintu bingi by the way avoola Kristo kati nga ffe abakkiriza tetulina omukolimira tulina omusabira waali enenya Mukama yajjudde ekisa naye wanaagenda waatyo enkomekkereza y'abantu ebato tejja kuba nnungi yo tutera ogiraba si nnungi so embeera gye tulimu financially okwetoloola ensi yonna yo tewoomya nnakabululu ate okumanya ebintu bino abantu abo balina engeri gye bakwatamu abantu mu sekita ya finance eyo kati saawa zino gwoza ki ekisuguwa abantu singa gwe badde oli bulungi financially walitudde waka ngate nvaawo okolawo sisobola nakuvaawo omuntu akugamba nemba siina mwana nga nina financial ngaali bulungi nemba siina mwana nga nina ssente ate baba abasaala bafune tebabasaddaka bafune kitegeeza ye ssente zimusingira ki omwana kati eyo eriyeeyo omuntu yenna ng'anaakwata olweyayere bwezi atwale kiganda jangu muyo eriya n'obagamba nze nina empuku ekalamojja osulamu wiiki egi ovaayo ng'oli biliyoniya bagenda okwewandiisa mitwale 10 ate kyetaagisa okwewandiisa ate litajja kwebuuza lwaki tewasooka mu mpuku eyo n'ofuna ssente lwakyotusaba ye tajja ekyo kirowooza ajja kukola ki ajja genda just kuyingira buyingize ate kati bano abagamba abantu nti yalina eddagala erigaba ssente abafere eddagala ligaba ssente teririiyo Zabuli 10
manya ngero 12 teri dagala igaba sente engero sura ya 10 olunyiriri 22 lugamba weruti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza so tagata buyinike wonna awamu nagwo kali gwonoonyeeyo oyo afunye obugagga okuyita mu kyobadde ogamba ekyempuku oba ekyeddagala alaba obuyinike bwayitamu buyitirivu tajja basula bubi batudde ku nkato kakati ono kyabagamba kyokka ekyokugenda mu kibira buyinike kituufu kuba bakuba abo balumiddwa ebyewalula ebisolo abagenda okufenjala kati bugagga kyo kuba Katonda yo omukisa gwe tegubaako ki buyinike we gujja n'essanyu wekiri gujja ne joy kakati ate bino bya setaani kubonaabona omukisa gw'obutasanya mannyo okumala emyezi egi omukisa gw'okukunyuma nga tolina ndaweya tolina emmika teri kunaaba teri kulya vesiti yokka naye gwomanyi ekibira kati fe ab'ensiri tukoze tutya ate kalezo zinazo zigera kwebaza Mukama akoledde ensiri ekijjulo ebyamagero bibaawo zibadde zimanyi bajja kwereeta nedda zigenza olabiraawo nga bazze naye zinzijjukiza bali abagenge tunaabeera wano tunaafa naye tunaagenda era tujja kufa tugende tebatuuka kulyengedde batuukayo kale nazo ziri eyo tezimanyi nti waliyo ekyamagero ekijja ate mu bungi ninga mu bungi naye ate ekyamagero setaani yapanze so mu mbeera efaananawo etyo abantu bajja kgenda kubanga abantu bali ignorance yeki eriya omulabe mwayitidde obutamanya naye ate nga beerabidde nti obutamanya tebukugisaako ki musango kati abo bonna abali mu kizimbe ekyo mwabagambira ebigambo ebyo bambi baliyo mu butamanya naye kasita afuna okumanya tasasigalawo kyogamba wamu tebabagamba nga tebababuusanga anti kati awo ogenda awo bakuwamba naye nkugamba mazima anti kati gwoba omulimba kati asabire ewa Ssenyonjo n'omugala Ssenyonjo mufere alaba gwe mufere nze mbaata mufere ekanaawe gwe mufere oli musajja ayogera amazima bituufu byayogera bituufu bireere ate nga abijja mu bayibuli akube abikola ki abinyola bayibuli ekuga twist bajja kutwistinga kigambo kya Katonda naye kiba kirungi n'ovaayo n'olaga sayidi gy'oliko kituufu than confusing bwana ndaba ali kubuuza wanaayogera Katonda naye nga okusinziira ku byayogera n'ebyakola si gwalikolera Katonda tete okuwa obugagga tolina genda mu kibira myezi ena kati kubonereza otyo kiki ndowooza oddemu amagezi kawona okuwa omwana kakati ogenda kufa omwana obeera muzaalo tosabeera mu kibira myezi ena nosigala nga oli mulamu tebakulimba ate kale n'oba olya naye nga oli mu vesiti tolina ki underpart tonaaba tosenya olwala byokka bikumala okulwaza ng'olya naye ebyo byokka bikutta ate kakati abajjeko nokola ki kati abantu bateekateeka otwala eyo zisaddaaka eyagenda sawa ya mizimu gye tayagadde kwata akabazzi tayagadde bagamba direct nti tugende mbasaddaake abayise mu lugero kati abayise wano webaagala sente wenyininyini awo kati weziba si sente waliwo abazina naye nga tebalina baana n'abatega akakodo sente mwana abagaga nabagamba saddaakirayo bana gwe nga wasanze omugagga alina sente nga talina mwana
yegomba gumunaku alina abiri nga tolina kyabalisa ajula kuba kusaba ajula bakujjako nange bampe yoyo Katonda omuzanyisa paka waliwo kyateekawo ekijjokuleetera omunoonyi tasakuwa 100%. Ate kati ajja kuba akyali Katonda. Kati abalina abaana bagamba kangende noonye ku bugagga. Ate kalina baliisa ki? Mbalabirire. Abaana be abatalina kangende munoonye. Buliddeko ne be baaloga. Be baaloga. Ate kati ye yabaloga. Ndowooza agenda balogolola. Ate awo abagenda basulikira ddala busulisi. Bawungire ddala. Kubasulika. Pulira. So yoyo Ssennyonjo omusamize ataaga kukkiriza. Ataaga kukkiriza nti musamize yakulaga mulokole oba aweereza Katonda. Naye Katonda gwaweereza si gwayogerako. Ayogera mulala naye ate aweereza ki? Aweereza mulala. So message yaffe eri nti bannaye temwetantala kugenda mu bikola bifaanaganako weyo bityo. Niwabanga si Ssennyonjo gye bali bangi jangu nkutwale wano tumaleyo wiiki 2 tumaleyo ennaku 3 ogenda funa omukisa naye akugamba yennyini yeetaaga ki? Omukisa. Yeetaaga mukisa. Ate kakati baneeno nfunye mukwano gwange nangamba nina agaba ku mazzi ogenda kufuna omukisa. Tantute nakwana. Amazzi gawonya nnyonta. Tantute nakwana. Nakunaaba. Njokoko. Amazzi galina mukisa. Teri mazzi ga mukisa. Okakasa. Amazzi bino byakozesa bya bulijjo Katonda bye yatu. Use the materials. Domestic use. Osokubamu ne buloka. Tabula mu ttaka. Nosota akadongoko. Nokuba buloka nozimba ennyumba. Naye nga amazzi gennyini. Tegali mu mukisa n'ogumu. Omukisa guli mwani mu Katonda yekka. So basomera abefeso musaba. Tebakulimba manyika n'akatambaala simanyi n'ejjinja amayinja g'omuceere ogw'omukisa. Omuceere kyolya muceere singa gwali gwa mukisa. Waliyo nno mubisi gw'omukisa. Nabirabye ne ATM kadi waliwo naye ayala ne ATM kasita ogigula. Ndowooza gwe n'osanga mashini yonna muteekamu poliisi ojja ginnyonnyolera eyo akuba kakaadi. Somera abefeso 3 agamba nti yeebazibwe Katonda kitaffe Katonda kitaawa wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omuggulu mu Kristo. Kaakati abantu tebatamanyi buli muntu azaalibwa alina omukisa gwe. Pakiji yonna akola ki? Agirina. Kati ekyenjawulo ekiriwo Katonda kye yakola omukisa yaguteekawa muggulu mu mubiri kiri mu spiritual mu nsi ey'omwoyo in heavenly places. Yes. Kati it's your responsibility n'okuyimira mu buyinza omukisa ogwo n'oguwanulayo ne guva mu invisible ne gujja mu visible. Kati abewaffe Kalomatendo kambayambe abali ne guva mu butalabika ne gujja mu buno obulabika. Okitegedde naye transaction eyo nekisobola okuyamba biri bintu bibiri. Ekisooka Kristo Yesu yeka yasobola okunyamba buli kyemunaasabanga okuyita mu linnya lye nifutanola nakikola si anakituwanga. Awo sirabawo katambaala sirabawo mazzi tibye munasanga muta mazzi awo tegaliiwo. Linnya Kristo lyokka. Ekyokubiri faith okukkiriza ye kalensi egula ebitalabika. Kasomala okusaba okuyita mu linnya lye ng'oteekawo faith ng'esiiringa ng'oteekako siiru kukkiriza nga gwoleka erinnya nga likyusa ky'osabye nga tokiraba kisobole okulabika ogenda olaba nga kituuse. But is a process. Kati awo ffenna abasinga bwe tuviirako awo
kuka please wait kasema gama please wait mugama nedda who are you no canceling what are you using kati njagala kati please wait naga I can't wait kati osangira oli gana amazzi tegali please wait so koleke wogirira what proceeded transaction successful Ranga bino birobot byaba China. Bluetooth connected successful. Osege kati febi byetwagala. Byamangu. Naye robot yo mu China. Jimbise mu na sawa ezi. Robot. Egena kuga robot please charge. Esebo naye njogera kweri connection katonda ja processing eyo stani wajanga atambuza bigere teri battery please charge eba full charge ebe yise mu mitendera gyonna ebe tus okukutunkako nawe ageno girisivinga nga nawe mazo yitibwa oyita mu mitendera so koleke eyita mu mitendera nga nawe oyita muita mu mwenna chama go kisobola okujja nekikutta olirinda banwe mirako kan desi wachize jendi kikutta kati sawa zino deriki nofuna ekyamagero ekya trillion emu oyinza okuddamu okunda gwa Uganda obokyajagaza America gyobo yagala oliya kyemisana France okitegera eyo ogeranga ne mama w'abaana goyine wakata kyasana yagala buzungu geranga n'ebifo muwulira okyusa motoka okyusa amalala nagajja awo otomolere wasirimu ovugire ekimama okolashi okufa wekolayo okugira awo yezo ngututte wanene saawa zino noba ng'otambula nolonda milioni 10 ezaana e Uganda obanza otegeera nti ofunye sente ntegeera oba toteriira oba ku bunkenke otekako wansi w'ekitaano nga bajja ziraba enzo zitwala n'otekako mu nsawo bajja ziraba omuntu ategeera naga ono alina sente naye ate waliwo omuntu asobola okukola ne miliyoni 5 tategeera n'asigala nga waali nga takyuseeko kitegeeza yayita mu prosesi ekyo ekintu kigenza omutuukako nga tewali kyekiyinza n'omukolako nga UNBS yeggulu yateekako da standard ng'ate kati yakifuga nga si kyokukufuga nga gwakifuga katonda ayagala otuuke kweri eddaala nga niwaba bakuwadde ekyenkana kitya nga gwakifuga nga si gwalina okolaki nga si kyekirina okumufuga nga si kyekirina okufuga kale oddamu okusabira mu kyaki zino ez'ebibaawo olina kunoonya ziri eri essimu oddamu okwata sino nedda oddamu okwata nino namba oddamu otamula nga tolina musirikale ambeera ku butaano awo okitegeera awo nkutegedde ekyamagero kikutta nofa ne bakuziikayo fyo kale babulaza batanaba kuwasa era osobola okufuna ekyamagero ky'omukyala nekikuvirako okufa ate mukyala wange mufunye ng'obadde tonaba katonda tanakukolako mu mulimu kompuliiti olina obusungu bwo kiwala kizze kinyirira nakyo kyemanyi nti kikolaki osaba mujooga newomugoba asobola okufuna ate omugazi gaba tomanyira naawe oza kuweka musajja njagenda afuna omulala kandi gomanya ni gobiddamu ebyapula katebe ku muntu asambamu 2 mulago 8
nga bakuba essimu ekayunga ati tugenda kuziika gwe nga batwalawa kitalya life imprisonment bulamu bwo bwonna olaba ekyamagero buli omu kyabadde yeegoma ng'alina omukyala kikusse kinzise kituufu so ekyamagero kyonna we kikusanga nga toli mweteefuteefu kikulekako damage kati ate sookoleke nsobola okunoonya ekyamagero era nenfa nga sinakifuna nekikwepenanga bwepe nsobola kikulengera eri nekidda eri ani oyajja naawe ogenda okudda eri nekidda eri mumudamu kwego ani oyajja ebyo abantu be balimu anti era kati bagoba byamagero okubayita emyezi ena ate kakati njagala omanyi nti era zino ssente za Uganda zina we zisibuka eziva waggulu ne zigwa wekiri wezikola ki wezisibuka era woosomako zikuwa address osobola ozisanga Bank of Uganda nobuuza Bank of Uganda eriwa ti Kampala wawe wati awo ogenda osanga dipo wano badde n'akapapula kamu kati ofune chance oyingireyo ojjo zirika buziri saati ali ng'olaba luumu zonna temuli ntebe temuli ki sente oba nfunye omukisa amaana kyembadde nnoonya kiki kakati n'ekyamagero kiina we kiva kiina kyebaze we kiva kati gw'oli kugobako amagero aka kamu naye gye kavudde waliyo biliyoni na biliyoni na biliyoni z'ebyamagero kati bw'ofaaki n'akamagero kano akamu otagenda nakukwata genda ku soosi genda ku soosi genda eri Kristo ate yatugamba ebyamagero mmere y'abaana baani bakatonda nti bw'oli taata ndi taata era twavuze obugenda mukagenda banyonyiza emmere nedda oba olina oba tolina alina okulya oba oli mulwadde oba oli mulamu ye taagala kumanya kumineegi ng'aza okusaakaaba kuugi kasuzeemu kyayi bamumalamu mmere kubbiri awo ayagalayo ekitumbuuwa okyali kwa Katonda y'emizaado oba abiri mu kyalo tukiyita Yesu beera nange kati ne Katonda waatyo tuli baana era bukya n'agamba omwana wange kino alina okulya naye kati wewaawukanira ekyandiko ekiri mu ngero oba 7 oba 8 nti njagala abakola ki abanjagala n'abanyikira okunnoonya balikola ki bebagenda okundaba wetwawukanira nti weewo nti ewaka oyinza okuba ng'olina abaana bana bonna baabo naye mu bana abo waliwo omwana asobola okusaba ekintu n'oba tozina ne weewola osobola okumuwa eka nogamba ono omwana waŋŋambidde kino ali mu bwetaavu kanjiye pulaani yonna n'okubirako Oluganda Jamiru kiri kityeyo Mukama yeebazibwe nti amiina badde ensabo ntaaseeyo 10 esebo ndazukuwa Oluganda nti awo ziizo n'omugamba ziizo kaniyanziza ddala ate oli najja ng'ozirina nolava na wano kuba olwebawe omwana amukyama ddagula sirina sale tewali wenaafuna njakuwa naye ng'olina naye oli ate wabadde tolina ne weewola n'okwewola kitegeeza kubana abaana ababiri bonna babo naye ekiraga nti waliwo enkolagana ez'enjawulo relationship ey'enjawulo waliwo gasobola okugoba school fees n'atula waka wiiki waliwo gasobola okugoba n'atasula waka ng'alina okuddayo mpulira waliwo mu baana ewaka goddayo n'otuuka nga gw'osooka obuuza nga bali baana nga 8 naye gundi aliwa nga wakatuuka wooti tunabana katebe gundi nga simulaba nti ali kunaaba nti kale anti omazeeyo obuuza famire ewe kiwedde bonna bakuŋŋaanyiriza mwoli
kitegeeza oli muwulize era wanateka ndadi yazze agenda kujja kulikayo ndadi nga tazijo kujja mu stocks atwaleyo akuletere ku mazzi onabeko ngali gale ku TV galaba tegafaayo enkolagana yaffe ne Katonda kikulu kituufu ebyamagero abirina mu bungi ebisuubizo yabikuwa mu Bayibuli mu byajjula mu bungi naye kankubuulize bigenda sigala mu history bigenda sigala omwo mu Bayibuli oddeyo gyali akulage akutereka akatambi agambe olaba kye walina okufuna omugambe mwadde nkusaba busabire nzizaayo nsobola okubifuna nzizaayo sebibira tubyogedde lwasannyonyo nti waliwo abali blind kituufu balemereddwa okumanya ensibuko ey'okuwonyezebwa ey'amaanyi ey'obugagga ey'abaana ebilega abaana biraba okuva eriki eri Katonda seeri ebibira nkitegeera so tetubalabula tubagamba enkola si ya bwa Katonda kituufu ya bwa Setaani eva magombe Pawulo kye yabagamba wabeerangawo malayika ajja n'abuulira enjiri etali eno akolimirwe kakati nti mujje mbatwale mu kibira ate myezi ena nti ate conditions Katonda tagaba conditions bwe zityo si wabo kwakkulizo wa principle terms and conditions byanjawulo ne principles kituufu Katonda wa principle Sitaani wa mateeka n'obukwakkulizo bigobererwa ate otabigoberera ate kitunula muggwe ekyambe naye oli Katonda kyova nti n'oba nga toli mulokole n'okola principle ye akugaggawaza akuwa buwi kubanga okoze principle asooka principle ey'obugagga abukuwa wabula kiri kimu bulamu butaggwaawo awo olina kukkiriza kituufu olina kolazi kukkiriza okukkiriza kulimu okwatula anti kati waliwo yaŋŋamba senkola bulungi nyamba atalina muwa abonaabonaamu naye muyamba kituufu kwe Mukama ampadde omukisa nange nempa abantu omukisa Mukama mulina mu mutima gwange anti tuvala abakuwadde eyo principle mu Bayibuli yagyogera sirina bulamu butagwawo nali mulwadde nemunambuula nali kino nemundiisa kati Katonda wakulaba adde n'amukkiriza ng'oyamba akwongera oyamba abalala naye akalayini kali wali nti ebintu byonna byokola outside Kristo niba birungi bitya byawano bajja kunsabira nga nfudde oteya nade nsikoyingaawo nendaba gwe bazise simanyi n'obukadde 4 yetegekedde ku judgment day alisasula ekayo lyamuweeyo gayo gundi fayiro gira mpisaawo agenda kulya enguzi ye yetegekedde alina gagenda muliro yabagambye muzikeko n'ebi ebina nja mugamba waali Michael mwokyayo 2 ga budyeri nene mwokyayo 2 n'atwale wa kitaffe olugambo n'atamubuulira nti owe information oli Mikaeli alinza okunkasuka eri naye nemusirisiza ino guyemu abaana ebitumbo zibula gwe kale mubadde balabe balungi nnyo abadde mwenanga mutulaba bannaye kyenyinza obbagamba tuli mu biro ebizibu ebiro ebyokulimbibwalimbibwa statement emu Yesu Kristo gyagamba nti nno temwewuunya nga batwala
abalondo babakkiriza ekisinga okuneewuunyisa basinze kubuza abantu bakkanisa anti tebabuzizza balala wabula ate bali kufa abakkiriza tebabuza so beera mwegendereza ne Mukama anaakuyamba. Kale obadde mulabe mulungi era muza mulungi omukutu gwa The Still Hope Tish TV testimony The Still Hope tujonna osobola okuba nga ate otusangayo. Bayibuli egamba ekigambo kimu kimala omugezigezi okuba nga akola ki okuba nga ategeera ate omusiru n'omuteeka mu kinu n'osekola paka 226 akalulu ekanagwera ke Uganda gena okumugjamu waati ngera musiru. Ebyo si bigambo byange, ebigambo bya Bayibuli. Ina amatu awulire omwoyo kyagamba eri kanisa tuleme kubuzaabuzibwa. Manye embeera si nnungi especially economically ebintu global wide byatabuka naye tebakutwala mu bikola ebifaanaganako nawo biraba. Ate toyambala mpale, ate toyambala budega, ate toyambala jangu mu vesti njerere, ate simanyi mu kibiira. Wale ebintu byolabira ddala nga byate olaba bikontana ate ne Bayibuli. Lwa Katonda affe wa musana, ebintu bye bya mu musana twetaaga kubeera genda mu kibiira eyo tomanyi binaatuukayo birwadde wefunyisa mbuto kufa okitegera. So Katonda affe agaba obugagga obutaliko buyinike ate ebirabo eby'abaana biva gyali kubwereere ng'ate takuyisiza mu kubonaabona okwo ate oyo jjumba sina jjumba era jjumba ne gundi beba n'essennyonjo. Tubagaliza olunaku olungi katono nnyo so koma ate tweyongereyo. Shalom.